bino byensiba mbagamba nti abamawulire bakoze kyamaanyi okutta music industry ne bakuliyetinga obukyayi ne gap wakati waabwe n'abayimbi kati wuliriza nnyo bino obukere wuliriza tukomewo yabayo kyajo kasanjoge ekigambo ekyo manya oyo abeera alien skin yabadde kiyane no bro nyinyonyola kutegeera mwamwerabira amangu ago anna kati Rushdie tumanye nyimba ze sicho mbaye nyimba bile zakasembayo zayo omuntu boyogede alien skin well ekisooka omukazi oyo simumanyi linnya ono mumanyi bamuyita Momo 19 mukazi wa Dax Cartel naye waliwo kano ke simanyi linnya akakawanvu akako kolabye omukyalo yali akola ku Bukedde je yava nadda ku Spark mbadde simanyi akola na ku Spark kano ka video nkasanze ku social media nabagamba bana abantu basiru kye kisookera ddala aba yajja kwera olw'omuti oguli mu compound nga guyiwa ebikoola omuti ogwo bwakeera ne bosi we n'amugamba n'omuti guno ndowooza twandigutemyewo bingi nti omukozi oyo aba akoowa nnyo okwera n'akisemba ekyokutemawo omuti ogwo mbwaleme kuddamu kwera naye ne yeerabira nti omulimu gwe ogwamuleeta gwakwera kasaba gutema after 2 days bosi alaba omukozi takyalina mulimu era ng'amusiibula bannamawulire balina obuzibu bo balowooza balwanisa abayimbi bano okugwa bajja kusigaza emirimu ku milya zaabwe ne birabira nti content wabwe gwe bakola bamujja mu industry ya entertainment ate gye bakuba n'osanga omuntu atalina kyali atannaba na kufuna kyakulya oyo omuwala oyo media n'okubasasula eyinza okuba tebasasula eyinza okuba tekasasula wabula bako wano Shira Gasumba ng'akugamba NTV yali emuwa emitwalo 5 ku linnya lyayina kati ono atalina linnya ne baddira obukyayi ne batandika okubusitula obw'okuba babbosi baabwe tebabawa ssente ku mirimu gye bakola ne babuvuga paka ku muyimbi gwe gwe bawulira mbu tebakkaanya naye naye mbategeeza ebigambo bino wammanga temugenda kusobola kusuula alien skin n'olunaku n'olu kubanga media si mmwe mwamuleeta mwalemererwa okumuleeta mwalemererwa okulaba kyali ng'akyali nga tannaba kutuuka wano waali kati bwe yatuukawo mumulippira kyova olaba amawulire ge muleeta negativity zokka ezimukuba otuuka otya okugamba mbu tomanyi alien skin ng'oli mu industry ddala obwongo bwo buba bukola bulungi psychologically tuba tubazo kurizoninga ne tutegera nti oli fake abamu ku mmwe n'emirimu okugifuna basooka kubeebakako babbosi bammwe mulowooza tetubimanyi ne mudda obakuwa emitwalo 3 bakuwa emitwalo 2 tonnaba na kufuna kyakulya oli awo ovevenga oli ku alien skin eri brand number omanyi abantu bameka babeerawo buli alien skin lwa smiling buli lwakola sente omanyi bantu bameka babeera happy bantu bameka abayimiriddewo ku lulwo wabwa sikamanyi linnya mukantagingiremu nsobola okutegeera erinnya lyako abantu nga bano kyokka music olugo owe Uganda nga batandika okwebuuza ekisudde music industry they are the trouble causer they are the main problem to the music industry eye Uganda abo era ojja kubasanga nnyo nga bawaana nnyo ba Davido bo babamanyi naye abaabwe ab'e Uganda tebabamanyi baagala kubateeka wansi kubakkakkanya buli kaseera that nonsense must stop mweddeko oli si mmwe mwamuleeta afiira ku magulu nga bawooliya obuzibu bwe tusinga okusanga mu industry wano buli omu yeefuula nti buli kintu akimanyi n'osanga eyakajja mu mawulire atannaba kulya atannaba kusenya mannyo atamanyi we bambala engoye muzijja ku bobotiiki ze mweyazika buli kaseera naye ne mudda ku bayimbi abayimbi ensi beesasula okujja okulaba ne mutandika okubanafuya ne mutandika okubateeka wansi ne musuubira nti ffe abantu ababaagala tetuveeyo kubalwanira because abayimbi balaba ebintu bino ne basirika baba tebalina kyakubaddamu naye kitwala ffe ababaagala okubateerawo omugongo tusobole okuyimirirawo ku lwabwe because tebalina budde okusinza ku level ze baliko tebalina budde bwe bawa reply but for us abatatya biduduma we can discuss and reason you because for example abakyala ku TV we batudde obwo ku bugundi we baliko obwo program kijje sitasobola kukola awo program ki
okugamba nti katugendeko mu bulango okwogera ebifudde mu industry okwogera ebyobukyayi ku muntu omulala. Can't I do that? Kyovula temuina na kitiibwa ku mirimu gye mukola because ebintu bye mukola buli omu abisobola bikola bya bulijjo. Si bya bwongo, si bya kusooka kulowooza. Si bya kusooka kulowooza. You are there because abamu ku mmwe musooka na kuwaayo mibiri gyammwe ne muddira obukyayi obwo ne mulowooza nti mulina bumalira ku bayimbi ne muteekawo empala n'ey'olubeerera. Lwaki temukyusa? Media mweddeko bwentyo bwe nalabye ne bana abalumba Spice gundi Shiba nga bakulembeddwa Spice kennyini nabalabye ba Spice Gadgets wamu ne Spice nga mulumba Shiba bubi nnyo mumuyita fake feminist. Naye omuntu gwe muyita fake feminist abadde mu industry for the last 15 years ng'atuwa good music n'otuuka okulaba nga omuyimbi afiira ku muyimbi munnaagwe yasobola okubeerawo. Ensonga nnyingi ezize zitambula mu industry, but we are watching you. Abayimbi mwatandika ddi okwerwanyisa mmwe muveewo. Omutunzi w'ennyaanya lwaki olwanyisa omutunzi w'ennyaanya? Owa boda lwaki olwanyisa wa boda muno nga mwenna mulina ebizibu byembi bye mufeesinga era nga mubimanyi. Mbadde saagala nnyo kusabula Spice, but problem eriwo Spice olumu weeteeka mu target ekukuba. Tusobola kuva eri n'ogamba nti Shiba is a fake feminist nga bwe wasiba Rita Dancehall Spice wasiba Rita Dancehall ani yamujja mu komera teyali Shiba. Shiba yamujjayo naye ensonga eyasibye omwana oli kubeera nti nno yakwogerako gwe ebigambo by'olaba nti wali tokkirizanya nabyo n'abikwogerako gwe n'osalawo kumuteeka mu komera. Waliwo ne theory eraga nti ekivulu kyani olw'okuba kyali kisembedde ekya Bafana ekyali nabwerwawo ku kisaawe ekyali kisembedde ate nga manager Roger yava wa Bafana nga tebakwataganye kati yagezaako okukwata omwana ono because yali muri yasozi nga yagenda okubeezaawo ekivulu kiri choreographers bonna nga yaba trainings abagenda okuperforminga gwe n'osalawo n'omuggalira ne kisitula Shiba okugenda okumujja mu komera gwe gweyita nti fake feminist. Naye gwe jjukira atali fake feminist wasiba mukyala gwalowooza mb'oli real oli waddala ate nga naawe osiiba ovuma abantu osiiba ovuma bayimbi banno bo nga tebakusibanga. Waliwo ensonga ezimu ze tulina okukwata n'obwegendereza ffe ng'abaki abali mu industry nti kati Spice bw'oba ofunye obutakkaanya oba oliawo ne ttiimu eva mu Shibaholic gwe sooka okuulinga pressure ne because gwe musical wasala kumudrivinga bwotyo olina kucreatingawo olutalo na Shiba because omumanyi ali hambo alwawo okwogera mu mawulire gwe n'osalawo n'omulumba oyiseewo music wo ngera bwe wazze n'osasula oyo Shalom wamusasudde era namulabyeko ng'ali mu kusabula Shiba namulabyeko bubi nnyo ku TV. Kaloni Maka yabakyazizza babadde ne Frank Antambi ng'agezaako okwogera ebintu eby'obulimba nga Shiba bw'atamanyi kuyimba nga Shiba bw'atalina music nga bamanager babali bamumanaginga bwe bagenda edda ku kyeyo nti kati bali eyo n'ogezaako okwogera ebintu ebyo byolabira ddala nti bya bulimba bya bukyayi tali professional n'akamu. Ogamba otya mbu Jeff eyali manager wa Shiba mbukati ali mu bwakadaama ali ku kyeyo. Really can omuntu yenna asobola okulaba nti oyina amagezi agalowooza ng'okoze statement bwezityo nti be yayimba nabo bonna mu opposition baafa dda bye bigambo bye yayogedde. Bw'aba agamba mbu nnimba aveeyo abyewakane mumanyi tubeere ne tuba tetulaba. We are watching everything, we are watching every step. Mulekeraawo entalo. Shiba gwe mweteekako abadde wano alina hit songs zezitasobola na kubala muwendo. She is a humble lady, teyeteeka nnyo mu kamera. Gwoli waddembe okuyamba abantu bonna okola kyakisizo nga bw'oyagala okuyisaawo ebintu bye byonna. But if we are try to wake up ne tugamba kati buli kintu tukizuukuse tusobola okuzuukusa omusango ogwazikira gwe mwasasula ne mugutta ne guzikira fayiro n'etuulibwako ey'omwana oli eyafa eyafiira mu kikomera kyo ekyo ekintu ku bwongo obwo kigenda kutokyalinga paka lw'oliva mu bulamu bw'ensi eno Spice wadde mu public weegumya naye bw'oddayo okimanyi you know the facts
amazima ogamanyi omwana yafiira mu kikomera era babala tebagamba yafiira mu mikono gyo bwe kityo bwe kibeera naye gwani yali akuyise bali bakuyiseeko okola statement mu nsi erimu amateeka oba tovunaanibwa gwolowooza abantu abasiise bonna tebalaba era gwolowooza famire yoyo omukyala nsanyufu oyo yafiirwako omwana oyo bo basanyufu bali okke bali ape ogamba tebalina nnaku ku mitima ogamba tebalina nnaku ku mitima bo nga abafamire negwe lwaki oyagala okuddira obukyayi obusitule ng'ate public ekulaba naye yakwesonyiwa negamba Spice on tabadde na buzibu bw'amaanyi tumuleke osanga kyazzewo by mistake naye gwe noddira ate obukyayi obwo n'obuzimbulukusa obuteeka ku Shiba engalo ze ziri kirini ekyo kyolina okukimanya ayinza okuba tanalaga public musajja mwami sijjuye ebyo bimwekwasa that is her life omuntu achuzinga obulamu bwayagala okulivinga ye ng'omuntu n'ateteeka ku pressure because buli kimu akirina she has done everything buli ekyetaagisa Shiba akikoze Shiba akirina naye lwaki mwagala nnyo okugamba mutalina kyakoze era kwe muvugira music wammwe okubeera ng'atambula lwaki temunoonya abayimbi be mulowooza nti be b'amaanyi nti be baliko nti be balina good music nti be ba trending lwaki si be munoonyayo ne mutandika okwekompeyalinga nabo lwaki buli kaseera musigala mujje ne wali Shiba gwe mwagala okunoonya ab'amawulire tukimanyi bamwinako obukyayi bungi because first of all yagaana okuba wa sente ez'ejjenjeero bannamawulire mwagala nnyo sente Shiba yaba Spice gwoba wa sente Shiba ye taba wa sente oba ozannya music omuzannye oba tomuzannya bireke that is Shiba kati obukyayi bwonna babuyina kyovola banabo bakulwanirako entalo kyekyo mbabuulira ebintu bino bannaaye mwetegereze music waffe ekikintu ekigenda okumusuula kyonna kitandikira ku media era media bwamala okugwa ate be bamu ne beebuuza lwaki music agudde ng'ate bazanye part already esuula music kino kye kisinga okunnuma n'olaba nga basuusuuta abayimbi abalala abava mu bitundu ebirala abava mu nsi endala nga be bakulembeza naye ne baddira munnayuganda asobola n'okujja olwo ng'ofunye obuzibu okubaako engeri gyakudduukiriramu bo ne muba nafuya ne mulaga mbu tebaliiwo ke kali akakazi bye kabadde kakola nga keefuula katamanyi alien skin era byebimu byewalabye olutalo luliwo wakati wa Khalifa Aganaga ne Fiki Gaza omuyimbi n'akubwa empi mu kamera ng'era bwe kyaliwo ku Palaso n'alien skin abayimbi ne batandika okwenafuya n'onafuya muyimbi muno bwe muli mu industry emu ng'olowooza nti you're going to be there forever kati n'otuna Fiki Gaza nti akya struggling already ocreating a funny base eyiye naye empisa embi nyingi okusinga talent gyalina kati olowooza omuntu ono agenda kuvaayo atya kyobola ebiseera ebisinga bamanya mbu tebalina music beekukuutiriza nnyo ku politics ne beefuula nti bali ku maanyi g'abantu naye nga si bwe kiri just eri baba banoonyayo sympathy Spice Dan omusanga era agenze wa muhoozi enkeera n'addayo mu nuupu n'abeera awo ali stagnant tategera kikigenda mu maaso ali awo abuzaabuzibwa alya mu lulime ne mu luzise bebosanga buli olujja ku stage people power wa power toze kulaale ya byabufuzi ozze kuyimba you sing for the people mulejje waka akajanja ako this time around tetugenda kusonyiwa muntu yenna buli lwojja okunafuya omuyimbi nze ngenda kukusabula Shiba simu meeting angako but I love Shiba I love her music because na following a story ye sagala muntu anafuya muntu yezimbiyewo n'ayimirira bwati gwe n'omunafuya aveewo Uganda insi nnene ffenna tumala oli bw'aba ayitidde wano nawe osobola okuyitira ewalala n'otuuka gy'olaga nga tomugjeewo tekitegeeza nti olina kumugjawo gwe okuddawo nedda baaba tekijja kusoboka not this time byebyo nno naye ng'olukyalo lwolukyagenda mu maaso naye tetugenda kubakkiriza ku nafu ya alien skin tetugenda kubakkiriza ku nafu ya Shiba awo mujja tuwulira musiibe bulungi